Badde konda bano badde ntunulira guidelines ezayisibwa National Council for Higher Education in relation to certificate of equivalence. Njagala kunotingamu ebintu bibiri. Ekisooka wano egambye certificate of equivalence is not valid for employment, academic or professional purposes. But ekisooka enjokwadde equivalence is not valid atoyinza okugamba wano ku BBS n'ogamba nange mulaba nina equivalent. Kitegeeza nti ekintu ekitakkirizibwa olaba nabyabufuzi balimu ekivandulo kubanga ekintu nga tebasobola kukiwaayo kuwa mulimu oba kweyongerayo kusoma naye ate mu byobufuzi kikola naye kale si ye point yange eri wano ku rule B egamba mature age entrance examination certificate awarded to a person aged at least 22 years who has passed the mature age entry examination with at least 50 marks by mature entry examination center authorized by the National Council, which certificate shall be valid for 2 years from the date of award. Walukaga nali wano nenkugamba walukaga ebipapula bi yakifuna mu mwaka 2023 kiri dated 13th June 2023 so kigwako 12th June 2025 valid for 2 years. Walukaga jagamba naye National Council for Education yampa certificate of equivalence. Walukaga yatwalayo okufuna certificate of equivalence sitampu eri ku certificate of equivalence eri dated 12th June. Waliwo mukwano gwange omu ku NUP yali ngamba naye olowooza National Council yandibadde nsiru neetuwa ekiwandiiko certificate ku 12 singa kigwa ku 13 kituufu mu mateeka 13 si kyekimu ne 12 as of when National Council for Higher Education we yateekako stamp nemuwa certificate ekipapula kya Walukaga kyali valid okitegeera nga naku enkeera nga 13 nekiggwako anti bakiri new inzo National Council for Higher Education kino bw'aba ayagala okufuna ekipya kibana renewing adde yakole agende ku IU atula aptitude empya bamuwe ekipapula awo afune ekipya National Council for Higher Education eno stampo gianona yali teyinza muyamba okusinga ogenda ku IU n'afuna nedda kati yokka omuntu abadde asobola omuwa ekipapula ekikyali valid kuddayo n'akola aptitude ki empya kati n'agiza ku National Council for Higher Education ne certifyinga nti ddala omutuuze ono yayita n'afuna 54 nga bwe yagifuna luli era kati ayina ekiri equivalent neki ne A-level naye kino kyaggwako nga 12 mu mateeka tewali provision. You see amateeka you don't wish. You see, of course amateeka can be interpreted buli omu okufuna mu kyayagalamu naye the primary nze ndi paralegal otwali atusoma amateeka wonna gasomera ekigambo wekibeera nga kitegeerekeka in its primary and ordinary meaning tokiwa makulu gakomeka gakubiri bw'okisomamu bw'oti nga primary and ordinary meaning bagambye it has expired it is that is what it is. Ekipapula kya Walukaga kyaggwako ng'ennaku z'omwezi 13 June. That is the primary and ordinary meaning of 2 years. There is no provision muteeka mu rules za National Council for Higher Education eteeka amateeka okulaga nti ekipapula kyo kisobola okweyongerayo. Number 2 IU mu bipapula mwami Walukaga byatwalayo okwewolereza kwaliko etteeka kwaliko leete wandikiddwa IU ng'ekakasa nti atulidde wano era nti ekipapula kino for as long as teyeeyongeddeeyo for as long as agenza okusoma nti kibeera kiggwako singa teyeeyongeddeeyo IUTC eteeka amateeka kyova laba university zonna mu Uganda tezigaba mature entry. Mu Uganda tulinamu ndowooza university 5 zokka gye bakolera mature entry. So IU ekolera wansi w'amateeka aga National Council for Higher Education. So it is not up to IU okuteeka amateeka. Walukaga agamba nti naye oli yampadde ekiwandiiko yangambe kikyakola nedda
ateeka for example ku telefine eno wabaawo olitwalinga mwana mu covid nga tulina programu zaffe ennungi ezituwoomera naye olwakubanga UCC yawandiise nti kana akadde president waba ayogera mu kaweeyo programu zaffe ezo ne bazikola ki ne bazijjako ne bateeka kwabateekerateekera mateekero ngenda mpuli obulaga BBS eno eri wansi mu mateeka gaki ga UCC therefore amateeka UCC geteeka BBS kwekola ki telefine kwekola ki kwetambulya ateeka amateeka gano ye National Council for Higher Education yagambye ekiwandiiko kino bw'okifuna kikola emyaka emeka ebiri ekyokubiri kyenjagala okunnyonnyola sembi aye ekyo kyennyini bo baali bakimuwadde kukola ki anti kyali kikola as of when we akitwaliyo kyali valid for one day kyali valid kangubulire nvuga emmotoka omusirikale tasobola kukwata nti omusolo gwaweddeko jjo I mean nti gwagugwako enkya leero bwe mba nvuga ku luguudo ng'omusolo gwange gugwako enkya ssaawa 2 ez'okumakya omusirikale tasobola kunkwata nti omusolo gwaweddeko kubanga olunaku lwe gugwako terunabakola ki terunabatuuka naye ke njagala okusembyayo kaakano nti mwami Walukagga n'ekiwandiiko kyo kino okitutte mu National Council for Higher Education n'ekisatisfying obuzibu we bwava we baakunominatingiranga ennaku z'omwezi 23 October November is it October or November October ekiwandiiko ekyo kyali kikoze ki kiweddeko n'ekirala ekisembayo akakiiko k'ebyokulonda mu musango omukyala ndowooza bamuyita Odeke Helen Akol gwe yawawaabirwa mu kooti naye mu musango gwa Speaker of Parliament Anita Among mu kisanja kiri ekiwedde bagenda ne bamudinominating oyo omukyala Akol bamala omudinominating ate akakiiko k'ebyokulonda sike kamudinominating oli yagenda mu high court naye mudinominating omukyala Anita Among n'ayitamu nga tavuganyiziddwa mu kalulu akawedde mu Parliament eno gye tuli Speaker Parliament eye11 yajja tebamuvuganyizza naye omukyala oyo we bamujja mu high court judge nakugamba ne luli omulamuzi Musene yafa bw'amujja mu court of appeal ne Supreme Court zagamba High Court terina jurisdiction over electoral matters until they have been heard and determined by the tribunal, the Electoral Commission Tribunal. Kubanga ina kye tuyita quasi-judicial powers. Therefore, Electoral Commission erina obuyinza for as long as akawulu tekannaba kukubwa erina obuyinza okusalawo gwereka mu lwokaano ne gwekola ki ekyokubiri bwemala okunominatinga bweti bakola vetting kituufu naye bateekawo windo nti oluvannyuma lw'okunominating empapula zino ziri public ffe tujja tuziiseemu amaaso tulabe kubanga waliwo akakiiko k'ebyokulonda bekayinza okubanga kabuusa amaki amaaso ffe tulina eddembe okubikasongerako era bwe tubikasongerako there is no issue that affects your nomination akakiiko k'ebyokulonda gye katasobola kukolako oli agamba akakiiko k'ebyokulonda sike kagaba ebbaluwa zino it's not its job neda because empapula zino za affecting nomination yo therefore akakiiko k'ebyokulonda kalina eddembe sigamba mbu akakiiko k'ebyokulonda byonna bye kakoze bituufu naye nga as of whether kalina obuyinza absolutely